support our country. Happy people. Toyanzege. Several President wa DF, Honorable Matasi Mpuga, Dr. Bedi Bwani Kombaka, Wachimanya Kabonera, Honorable Juliet Kakande, bakulembeze bannange mwenna ku mitendera egy'enjawulo, abasebo bamashek n'abataka ab'okukitundu kino, tusanyuse nnyo okuba nammwe. Basebo ne bannyabo mwebale okujja okubeerawo ku lukuŋŋaana luno olw'ebyafaayo. Omugalatiya Dr. Abedi Bwanika twalangiridde mu butongole ng'awadde scholarship omu ku bantu abagegeenya okuvuganya okubaka bwa Parliament w'ekitundu kino. Era sebo beebale nnyo okusalawo okutendeka omuntu oyo. Era kituyambye nnyo kubanga olwaleero tukeredde mu mawulire ng'omu ku baagala okufuuka omubaka wa Parliament owa Busiro East ate nga naye akakiiko k'ebyokulonda kamuwanduukuludde. Kati embeera zifaanana bwe zityo mu DF tuzeewala, tetuzeetaaga. Abantu bateekwa okusoma. Ababaka baffe batuyambye nnyo okulabika nti abaana basoma. Era y'ensonga lwaki baayimirirawo ne batufunira seed schools eza secondary 2, Kimanya Kabonero emu n'Engendo Bukungu emu. Era basebo ne bannyabo nga nfuuse mmeeya owa Masaka City, seed school ya Kimanya Kabonero ngenda giteekako amaanyi okulabika nga egendawo mu Kimanya Kabonero. Ensonga eyo nkulu nnyo kubanga ey'Engendo Bukungu zamala okutereera bulungi naye Kimanya Kabonero wakyaliwo obuzibu butono bwe tulina okutandikirako ng'abakulembeze b'ekibuga Masaka ne mmeeya owa division ne councils kyetulina okukola. Basebo ne bannyabo, ekirala kye twetaaga, sebo bakusabye bakugambye nti omuwanga ne ku kapokiti money akawera naye ekyo okikola bulijjo. Ajja kumuwa pokiti money, ajja mumuwa teweeraliikirira, teri ayigisa muntu n'atamusasulira pokiti money. Ekirala basebo ne bannyabo, ebitundu byaffe mu Masaka City naddala kino ekyebukoto mwetaaga okubeera n'obutale. Twetaaga obutale. Njagala okubasuubiza nga nze mmeeya w'ekibuga n'ababaka ba Parliament bano nga weebali tujja kufuna ssente, tujja kugula ettaka okuteekebwa obutale mu kibuga wano. Era amalwaliro gaffe mu Masaka City tugenda gateekako essira okulabika nga agali ku level ey'okubiri gakuzibwa ne gatuuka ku ey'okusatu, ate era n'okutuuka ku level ey'okuna. Basebo ne bannyabo kyetugenda kukifaako kubanga eno mu Kimanya Kabonero waliyo eddwaliro lyaffe ery'ekyamuyimbwa nalyo lyetaaga okukuzibwa lituuke ku health center 4. Basebo ne bannyabo bye basuubiza kubanga ebyo bikolebwa abakulembeze ab'ekibuga. Ababaka ba Parliament omulimu gwabwe twagala gubeere gumu, okusingira ddala gwakutunoonyeza ssente ezikola mu kibuga wano. Basebo ne bannyabo, twagala tugule ettaka mu bitundu muno tubateereko ebintu eby'enjawulo n'ebisaawe mu byetaaga. Abakulu bano baatufundira ssente bazimba ekisaawe ekya Masaka Recreation Ground, naye twetaaga n'ebisaawe ebirala abaana abavubuka mwe batandikira okuyiga emizannyo ne bakulaakulanya ebitole byabwe. Ekyo tukyetaaga basebo ne bannyabo. Ensonga y'enguudo sebo Dr. Abedi ogyogeddeko bulungi, nze njagala okwebaza ababaka baffe. Enguudo zaffe mu kibuga tusobodde okuzikola naye nga ababaka ba Parliament mpagiruwaga mu nsonga eyo. Dr. Abedi yakulira olukiiko olw'ebyenguudo mu Masaka City n'ababaka ba Parliament abasigadde balutuulako Wekitiibwa Mpuuga n'Honorable Juliet Kakande. Ssente bafubye okuziika ne bazireeta, naye njagala mbongeremu amaanyi nga ssente ezijja tuzikozesa bulungi okusingako kasi. Ekyo tugenda kukikola. Basebo ne bannyabo, mbasuubiza nga tulina ababaka ba Parliament naffe nga we tuli mu City tugenda kukola ebintu eby'enjawulo ekibuga kino tuyitimuse kubanga abakulembeddemu aba DF tuli bantu abamanyi ekyokukola ate abalina obwesimbu obujja okutusobozesa okutuusa obuweereza ku bantu baffe. Basebo ne bannyabo, nsaba mumpe akalulu bwa mmeeya bw'ekibuga nze Mulindwa Naku Musana. Akalulu nkasaba basebo ne bannyabo yonna gye muli ku kabonero ak'omuti okulonda kwa nnaku z'omwezi 22. Era ne bakansala bange nga bwe tugenda okubeera ku City nabo mubawa akalulu ku lunaku olwo kubanga mujja kulonda abantu 3 ku lunaku olwo. Mujja kulonda
kansala Nakamatte bw'obala okulonda meeya oddako kansala Nakamatte. Bokisi ebeddako yeya kansala Nantongo aliwa tali wano naye akiikiriddwa kansala Kusuumu wano yamukiikiridde. Abo bwe tugenda okukulembera Masaka City ne bakansala abalala banava mu Nnyendo Mukungwe tusobole okubakolera olukiiko olw'ekitiibwa tukulembere ekibuga kino wansi w'abaana ba paalamenti bano. Neeyanziza nnyo basomera bannyo mwebale okumpuliriza. Nsaba kalulu ennaku z'omwezi 22. Mwebale nnyo mwebale ddala.